Tuggussa Enssonga Bugembe passa wange sebo ne banyabo mbakubira omulanga mwena bafani ba Mama Fina abalwadde ba Mama Fina mikwano gya Mama Fina abasawo ba Mama Fina mwena tugwere wa Bugembe naku z'omwezi nga 3 Amina zeno nguze ne tikiti nguze table zange ngenda zibeerako Asiya be bamu kubagenya abakulu abagenda okubeerayo nkulu Charles tulina okubeerayo n'omunanasi oba banamuleeta bane munanasi simanyi munanasi ujja kufuba okulanga tumuleeta yanziza kyoyanze obwobuzi obwo nabonna tusiime emitima gyaffe amina bweddu obukadde bonna bweddu nguze emmeeza eyange emu ne Asiya ne bannamawire bennayagalako bw'osalawo yes nze agenda okusalawo lisiti gw'omanyi ondabikira obubi genda oyima Mukama tukusaba olunaku nga 3 Mukama nga 3 tulukwasizza teri mukuumi asinga gwe Mukama kuba bangi balina emmundu bangi balina ebyokulwanyisa naye Mukama emmundu ezo zisobola okubeeraawo naye ne babayitako ne babatta Mukama tusaba ennaku z'omwezi nga 3 ku African Hotel otukuume nga bwe tunaagenda otuliikirize tunyumirwe tusanyuke na bonna abanajjo bateremu omukisa ate era tuddeyo bulungi byonna tubikusaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina yabadde mwene ensonga Tuggussa Enssonga mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala Maama Fina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wabbanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba Maama Fina Tuggussa Enssonga nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo ku First Hotel Matugga olunaku lw'olwaleero ekiri mu ggwanga ekiri mu Uganda kya Bugembe Pastor Wilson Bugembe eyatuyimbira ennyimba zonna ezitulyoyo emyoyo ezituzizzaamu amaanyi eziwa essuubi kwegamba bw'owuliza oluyimba lwa Bugembe mu butuufu ne wabanga olina omuntu gw'oyagala okukola ekikyamu okkakkana ogamba kanzikakkane nandikuloze naye olwa Bugembe kankuleke so Bugembe epasita wange ebbanga tutambudde ddene tulina bingi bye tufaanagana ne Bugembe okubonaabona kwe nange nabonaabonanga Bugembe ffenna twali banaku naye bayi yali ansingako Bugembe nze lapa nakola wa busigaalo ne olaba nti Bugembe azza mu bantu abaweddemu essuubi n'abazzaamu amaanyi ate nga be bantu betwetaaga mu ggwanga bantu betwetaaga okulabirako nga bapasita nti pasita teyava eri nti kitaawe yali mugagga n'amuzimbira ekkanisa n'amugaa mwana wange buulira enjiri Bugembe yeetaayiza yekka yeezudde yekka yeerandiza yekka mpaka okufuuka ekyo kyali Mukama amubeereddewo abadde mulungi nze mekyo ekivulu kyokka ekiri mu ggwanga nga 3 ku Africana bassebo ne bannyabo mbakubira omulanga mwenna bafani ba Mama Fina abalwadde ba Mama Fina mikwano gya Mama Fina abasawo ba Mama Fina mwenna tugwere wa Bugembe ennaku z'omwezi nga 3 Maama wayogera tuba tetuddamu nga 3
ku hotelo Africana. Mama tweyanziza nnyo. Amina nze nonguze ne tikiti nguze table zange ngenda zibeerako ne Asiya be bamu ku bagenya abakulu abagenda okubeerayo Deni ne mukulu Charles tulina okubeerayo n'omunanasi oba banamuleeta bane munanasi simanyi munanasi ujja fuba okola katumuleeta eri abantu abaagala Bugembe mu butuufu nga yolooza nti aliko ekyamu ku mutwe naye ng'amwagaza kajanja sanyu kati nze ne gurupu yange twagaza Bugembe kajanja Asiya ba munanasi ba Charles mumwagaza kajanja tomanya mweneyo munaakuŋŋaana ne mujja essaala yaffe naffe genda kwegattira wamu Bugembe naye atulaga omuntu yatusuubiza ate nasi bagambye nti reception eri ku Africana nga 3 yes embaga yaabwe ne Charles biri ku Africana waliwo ekyama ekigenda okubeera ku Africana awo nange nina kyendeetaawo wangi nange nina kyendeeta mama ayogedde nga 3 Mama tweyanziza nnyo tweyanze obuwagizi obwonna bwonna tusiime emitima gyaffe amina Mukama Katonda akuddizeewo amina byonna ndozo bazino zibeera obukadde buno bazisuka musimanyi soko balimu awo bannange muneke mbale ssente ziwera abantu abawangalidde mu ssente fe tubaate onyirira sente kikemo sente olaba buno bwala bwa banka obukola mu banka kafuna emitwalo 45 naye okwa kazibalako sente ekyusa bweddu obukadde bonna bweddu nguze emmeeza eyange emu ne Asiya ne bannamawire bennayagalako gwosalawo yes nze agenda okusalawo lisiti gwomayide ondabikira obubi genda olwasaagala muntu yenna agamba nti waliwo ejjembe erikola nga 3 saagala jjembe kutandika kulogootanirawo nno saagala musambo atugireke we tugirese twagala essaawa eyo mulaalo yonna ya Katonda omanyi ebintu by'ensalo kyenjagala mbagambe nti wadde nga baga nti Maama Fina akulira abasawo Maama Fina akulira emisambo Maama Fina afuuka emisambo Maama Fina afuuka ejjiini Maama Fina afuuka kino mu byonna ansi eri egyo oyo ali waggulu gwe ne bwonjogera ebigambo ebyenkana wa byonna ekitugatta ye Katonda senga akeera ku makya n'agamba nti emisambo gya Mafina giveewo gikola ki gigenda so yoyo nyini byonna nga 3 gwe tulina okwebalizaako ate nze ekirungi tutambudde tuzimba ekkanisa ntambudde ne Bugembe bbanga lyonna ne mu kkanisa nagendayo ate si kye kyokka amakanisa tugazimbye emizikiti njiguze ekereziya nzizimbye kati mukyammanjaaki tewali ndowooza Maama ntwala omukisa guno esewo nga tukweyanza amina tweyanze tetulina nnyo kye tuyinza kugamba nti katukuwe kino naye tukusaba Mukama akuwe byonna akugemulire akugabirire byonna ate gwe nnanya emikisa ffenna Mukama atugabirire ffenna tweyanza bannange Maama Fina aguze emmeeza 2 eyiye neba Asiya Charles n'omunanasi deni wonne tebenda yabannamawulire naye nga kaizi taliiko nga kaizi ayo mu olugambo olina lungi naye nga bambi tweyanza waliwo akayimba akankwatako ennyo okumwagala ennyo akayimba ako nti kalina bwe kayimba nti naye ebintu bye Mukama olumu bibuzaabuza okiraba nti akulaga ekkubo n'akulaga ennyanja nti awo waliwo bbaawo n'akulaga awatali kisoboka nti kisoboka akayimba ako kamunjagaza nnyo bambi nendaba nga akayimbira mu nnaku empitirivu ennyo nga ndaba nga munaku nnyo ne ŋŋamba Bugembe munaku nnyo wadde nange ndi munaku so kamunjagaza nnyo
kati ne wabeera wakayimba najja awandula Maama Fina olokokadde nalokokadda nze ndi mulokole tokiraba omanyi si buli ayita mukama nti alimanyi obwakabaka Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Amina. Watudda ku Asiya bantu bayogera ebigambo ku Asiya naye njagala mbabwire bassebo ne bannyabo teri kitonde teri kintu kibi teri mbwa mbi nga muntu teri kitonde kibi mu dunia muno abantu balina fitina olaba wana na Asiya teri muntu mubi kunsinga ekisolo kye bayita omuntu bagala kulaba akaaba bagala kulaba awanjaga bagala kulaba bonaabona bagala kulaba kitali agwe keizi bagala kulaba muntu nga akaaba maziga nti nyabo nfudde bagala kulaba balalu ngabo nga baliera ku street basigadde balalu kubanga ekyasiya kikyali nno kitono mwe mulabako katono kikyajje kinene nnyo atule ku meze tukuve yabalangira n'abambeje ne balabako katono ne batandika okulogotana nyabo omwana ono mufumbiza tenetuuka taninakula muzolo amateeka galamule bassebo ne bannyabo gwe bw'oba omulina zolo emmanju eyo nga wagana omugjayo kyoyagala n'Asiya tweme kikola bagambye ogwo talina musaayi nga gugwo Asiya ye Asiya bagambye takunyumirwa gwe lwaki oyagala ofuna essanyu ly'ensi eno baga Asiya tanyumirwa ye bwalifuna omanye essanyu werituusa eri omuntu gye limukomya nga alifunye ye abantu bonna be muyitako ku street abalala abalina abaana ne batukanoga nti mwami kikomeko eyo yabamuzaalamu abaana babiri lwaki temubakwata ye bw'osanga omuleme yeewalula nga alina yenna n'obugere bwonna tebuliiko ng'alina abaana bana lwaki temunoonyeza ku yamufunyisa olubuto ne mumukwata naye olw'okubanga teri abamanyi abo Asiya avuddeyo SB4 mugjeeyo olwo mutandise mwamwamwa lwaki fitina olusi gwe n'ebizolo birina ewamu bibiri wagano bijjayo katulabasi olaba maama wa Asiya agenda gagawaza maama we agenda gagaza famire ye kati olumwa kye kyembagambe fitina teri kikoli mu kisinga mu nsi muno nga fitina teri kubonaabona kusinga muno nga toyagaliza obutaagaliza ye paati emu esooka ne bw'otuuka Maama Fina nkutuna butunzi bwe nti nemanya nti ogutambo gwakwambala ogwa fitina era nange nkuleka nagwo bwe mba wakuwa ddagala likutereeza nkuwali kwongerayo kubanga bw'onaatereera ate ojja kuba kizibu eri abantu ojja kulinnyako bw'onaagaggawano balasene nga Maama Fina ojja kuba kizibu eri abantu naye Asiya tuyina ye nkya nga 3 tuyina ye ku tebe emu ye metroni wange kati nange era tutegeka byakwambala jenga ate abayise kuyingira ennyumba abayise kuyingira enju Asiya azimbirwa enju Asiya agenda kuba ne sofa set Asiya agenda kuba ne toyi mu nyumba Asiya agenda kuba ne kuuka mu nju Asiya agenda kuba ne TV nene eno nga kino kyolaba ekyo kiriva okwayo ekyo ekya hoteri Asiya agenda kubanga amakaage bw'otuuka omuga mukyala Asiya buli awulira nga ayagala Asiya mujjenga 3 ewa Pastor Wilson Bugembe kwa Afrikana mu mwote buliro bajja ndowooza namuwayo mukisaawe ku sipiika awane ku kyalisiwe. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga tumaze mami mugwira tebo mugulidde meza na nangwira tebo nza kugulidde nze mugulidde meza namba nze aje gulidde basebo ne bannyabo abana abera ku tebo ye invitation yeno nagambye omusumba agikuleetere nze njikuleetedde ndoza mwiro okwesoma kuli tebo yiyo boyagala bogenda okutuuza nze mpa tebo zange SB4 zonka so ennaku z'omwezi nga 3 olunaku lwa kwosanca tugenda kujjayo ne mami wa phone atule ku tebo ye ne ba Charles ne ba Asiya nange nja kubeerako ne baganda bafa balala tubaguliddeyo ka tebo kamu temweralikira nno temugamba nti njagera n'emisambi wa Bugembe ngenda gireka wakabulenga era gireka ku ddwaliro bonna abanayagala bakolako Friday kifu nga 3 kifu ne wabo mpaka wumbi teri kukola
mwoyo wa Mukama. Olwa kayimba ka Bugembe luliko kayimba ku mukono nozina nkata ku TikTok ne katambula nnyo. Kano yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda namutegeera ate naye n'antegeera nno. Basaba banno atategeera Katonda kyo bagamba tugenda. Gwe mutawaana nti bw'oba tutegeera Katonda kaneme nakigamba basawo. Bw'olaba ng'omuntu nga talina kitiibwa kyassa mu Katonda ddukayo talina kyagenda kukolera yabamufere. Ogutima guba gwajjula ekko nga ye mutugumbuzi. Atugumbula sente n'azibba, atugumbula enkoko n'azibba, atugumbula endiga n'azibba kitegeera. Ne omuntu yenna eyesigame ku bujjanjabi era akwata ekikono ky'eddagala ky'omuntu. Oba asobola okuyita bajjajja olaba n'omuntu omussi. Twalina ng'omusajja ekaawonawo ng'agamba nti nkwadde ennaku 3 nga mujja wafudde. Naye Katonda bw'anaaba ayagadde tukanja obujjanjabi bwa Maama Fina emyaka 25 mwazijjanjaba abantu. Nemba nga sigwanga teri mulwadde yali agambe nti Maama Fina tagenda kunkolako. Era omuntu yenna bw'azunga mu nsi yonna bw'atawunzikira wa Maama Fina yaba taawuni. Kitegeeza Katonda alina omukono gwe yakola bw'ati. Katonda yakwata Maama Fina n'amuteeka wakati wano n'agamba kati njagala kukozese okuwonya abantu nga naye bwakutuuka ng'omuntu bamulogalugadde emyaka n'emyaka. Naye oba oli awo n'okikola ennaku 3 nyanaga nti Maama Fina sikulabangayo mubamanyi. Era kyensooka omugamba nti ekitiibwa kiddize Katonda. Labombeefu obw'ekitalo twewombeeke mami tuweere essala ku Kivulu. Okay. Bannange twewombeeke. Ayi Mukama Katonda tukwebaza olunaku lwaleero. Tukwebaza olwa buli kimu kyonna ky'otuyisizza Mukama. Tukwebaza enkozesa gy'okozesezaamu Pastor Bugembe okuvanga muto Mukama n'omukuza kuba akuyidde mu mikono gyo. Tabadde na mukuumi, tabadde na muzadde, tabadde na mwasirizi yenna okujjako gwabadde kkubo lye okutuuka wano n'ensi okumumanya. Mukama tukusaba omukozese mu buli kimu kyonna kyakola kuba abantu bakyamwinamu essuubi. Mukama tumukusaba omwagazisa abantu bonna naddala bebwera abamwagala bonna abagoberezi bamusinza. Mukama nga tufukamidde wano tukusaba twagala kanisa ya Pastor Bugembe ya Wilson y'abagoberezi kuba Mukama si ya Bugembe nga ye yaffe abagoberezi era amanyi Katonda. Tusabe kanisa yaffe gwe mu bulungi Mukama. Tusabe kanisa ebeere kyakulabirako eri abantu. Tusaba buli ayingiramu awone. Tusaba buli agibeeramu afune ebyamagero, afune ettendo n'ekitiibwa. Mukama tukusaba olunaku nga 3 Mukama nga 3 tulukwasizza teri mukuumi asinga gwe Mukama kuba bangi balina emmundu, bangi balina ebyokulwanyisa naye Mukama emmundu ezo zisobola okubeera awo naye ne babayitako ne babatta. Mukama tusaba ennaku z'omwezi nga 3 ku African Hotel otukuume nga bwe tunaagenda, otuliikirize, tunyumirwe, tusanyuke na bonna abanajjo bateremu omukisa ate era tuddeyo bulungi. Byonna tubikusaba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitonjagaza kankole yabadde mwene ensonga ngenda kukola kyaki kikole abantu buli kimu kisoboka mugenda ne mulowooza nti Pastor ye w'amaanyi Maama Fina si w'amaanyi naye naye mba ntadde wano ku hoteri nenteekawo ekkanisa. Nsobola okuteekawo ekkanisa nga nsaba ku Sande ate nezijanjaba okimanyi. Nsobola okuteeka wano ekkanisa wano nensabisa nga abantu buli lwa 6 Sande ne bajja eri mu misambwa ebulenga. Kuyiga buyizi Bayibuli, bitundu bya Bayibuli. Kwanza kati nsobola okukwata wano Bayibuli y'Oluganda sagikusomerako Oluzungu sigisobola era mbayawo muvunuzi ng'alinga nteira ng'Oluzungu alulya bw'atyo kayina ensimbulula. Hello, Amina, simbula omuzimu. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office
and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga.